oli mulabi mulungi wa Fik Media nkwaniriza subscribe like comment share nga bwentera okugamba akadeto keerabira kukanyiga kubanga ate ako kakuwa programs zino butereevu nga za ka premiering. Njagala okubeebaza mwanda z'omukwano mungi nnyo ku show ya Misa Kisemakula. Yes, performances nazibawadde, mwalayikinze, mwakomentinze, mwalabye, neyanziza nnyo neyanzeege, mwebale. Bana simanyi nakumanya, sijja kwebaza muntu yenna ssekinnoomu naye mwenna nga bwe mwalayikinze ne mukomentinga ne mulaba ne musharinga neyanziza nnyo neyanzeege, ate nja kwongera okubaleetera shows endala nnyingi nnyo wano ku Fik Media. Binji ebikoze amawulire kasookedde nga tu basiibula wano ku Fik Media naddala nga ndina omukulu ono nabagamba nti nja kubeera nga munoonyaako ajje tuwayeemu ku nsonga ez'enjawulo feze tulaba nti oba oli awo mwetaaga okwongera okuzimanyaako kyekusike ki ekiba kizirimu kubanga oba walaba programu eyayita nakugamba nti omwami ono oba yeyanjula nakugamba nti munnamawulire omutendeke yabisoma ate omugundiivu abaddewo okumala ebbanga tewali kyatalabye so ensonga zinazi analyzinga nga omuntu abadde mu kintu kino okumalira ddala ebbanga ate era munoonyereza omunoonyereza anoonyereza ki ekiri munda w'ekintu. So nanoonya omuntu nange gwe nsuubira nti analysis gy'aba tuwadde eba yeyo yennyini naawe esobola okugaa nti erina kyekugattako. Ku kyesaagala kwerabira Namugera alien skin omumanyi. Kati nze onteeka mu ntalo z'abayimbi wagala kunteeka mu ntalo kubanga yalwanye ne palaso. Nze ndeka tonteeka mumanyi nga bwe mulaba ngera bwe mulaba. Naye simanyi biri mabega we. Naye nkimanyi nti mulwanyi. Alien oba palaso? Bano babadde mu kakodyo kaabwe naawe. Kakupromotinga show yaabwe Love Fest walinga mwenda. By the way mujje mu co-creative mumwazi. Byamukubye bino byanda mukuba ati. Bya bulijjo tebyamulumye. Bonna balwanyi. Saana kwogera ku bintu by'abantu bwe batyo. Ndeka bali mu comedy wa. Badde nzija okola sheno ndabye palaso yetonze abadde ava wali emengo okusinkana abaminisita ab'enjawulo mu Bwakabaka naddala ku yavunaanyizibwa ku bya okwesanyusaamu n'abavubuka. Yes, nga bayita abavubuka ba Buganda mubenga mumuwagira n'abantu abalala mu Buganda. Nendaba nga yeetonze nakkiriza nti kye yakoze kibi ne ku social media platforms ez'enjawulo okwetonda ako yakutaddeko. Lwaki yeetonze? Wadde lwagala yeetonde. Kakati era kati kubotegandi kadde kabadi. Kakati soko tunuulire alien bamukwata ne bamutera ku motoka ya poliisi n'akabangali n'agibuuka ku waliwo yamugoberera. Apoliisi tebaliwo abayimiridde waliwo gwala badduka mga nti yimirira ye kati nebikirawa ye bwabanga gwe bakuba era yali alumizibwa poliisi lwaki gwe yakwata ate neetakwata palaso. Bamukwatira bintu bye birala si bya palaso. Bamukwatira biki? Ndowooza birala biragalalagala maybe oba lwaki tebamugoba byava ku moroka abali bayimiridde bamutwe bapunuzibwe bati noza bajja mukwata kati olaba katemba gwoleeta bajja mukwata lwaki waite bamukwatirawo yabavaamu babiri nadduka n'atambula nadduka n'agenda nga bamutunuulidde bwe bati n'abali bayimiridde ne bamutunuulira bwe bati kati kyogamba nti no waliwe mumutujja name kusakasibwa linyuma oyo katemba linyuma nate kye mwakoze mwabagamba mbu muli ba ghetto ekyokudda ku TikTok ne mukola bu video obw'enjawulo nga mutiisatiisa nga bwe mugenda okuba palaso nga mutiisatiisa simanyi nga bwe mugenda omuyisaamu eggaali. Ekyo sikiwagira, nze siri muntu wa violence, siwagira violence wano ku Fik Media. Violence yonna ey'ekika kyonna tugivumirira. Tolina bw'ovaayo okugamba nti otiisatiisa okuba omuntu ng'olwo kiki ennyo. Mutuule wansi ensonga muzigonjoole. In fact zaawedde n'okuggwa ndowooza. Era alien skin ku show ya palaso tukusuubira okuyimba. Ndowooza obiwulira. Kati yabadde avuddeyo nga bubaddewo ke kasoose. Abasinga badde baga nti palaso teyeetaaga bubadi. Tiwaba twandibadde na nsonga lwaki bateekawo akabadi.
naye bateekawo akabadi abantu batwale obudde nga bamwogerako bakubaganye ebirowoozo ku sheewe oba yakikoze lwakino oba nedda oba yakikoze oba gamba bantu batwale obudde so nga wali badde bajja kumenya omwana nti waliyo Sheani ne Palaso kyekyo tiwali nnyo kyanjawulo obulamu bulungi bitambula bitya bwe bityo tugezaako tuyiriva Namugera naye bannange si byangu si byangu obwavu bungi nnyo abantu bakaaba obwavu abaana babazizza abasinga bakyaliyo by the way abazadde abasinga baŋŋambye nti fiiki ssente zikyaganya abaana batudde awaka tetumanyi kyakkola katulabo bakumande banaddayo abamu babazaayo dda ate abamu batandika wiiki eri eya 21 abalaba abazizzaayo abati bannasobola naye namba ennene bakyaliwo ewaka namba ennene bakyaliwo naye bino byenjagala otegeere ekigambo bwavu olwajja kugamba nti kyaliwo ne mu kusooka okuva ku bajjajja waliwo abaavu nakati waliwo abaavu naye wabaawo obwavu obugenderere wabaawo obwavu obutegeke butya bwe twereetera ffe ng'abantu gwe kizibu okwereetera obwavu naye ate abatukulembere basobola otuleetera obwavu nga babutegese abatukulembere basobola okukikola ne batwavuwaza nga bakigenderedde byoya ekyo kisoboka njagala kukulisa kukyala kwa president twali wano Maama Kabina ne tumulaba Maama Kabina oye ne tugamba ye bannange kyo kikyo naye omukyala n'agamba nti Museveni takola ki tamulaba njogere ku kukyala kwa president obutereevu naye Maama Kabina ye wamulaba Maama Kabina nze kino kyenjagala otegeere abawi b'amagezi eri president ate yabawa amagezi tibalina magezi ge bamukati kati nga bwolaba Maama Kabina president amwe magezi ki yagamba amuadvising kuki ku nsonga zaki za Kampala amuadvising koki gwesunulira oyagala kwakana ntalina ofiisi oyagala kwakana eriwa amuyamba ki gwolaba ndi Kusaasira alina byasobola okuadvising president muki gwe batunulire tunya taata yali aga nti nooza ku nsonga z'obubina era ne bweyandibadde nga president kyayagala era nakyo era amusinga okubitegeera so talina makulu naye nze bino byenjagala okwogerako kukyala kwa president yali wano ennaku 2 nnambirira president Museveni nze kyemusaba nina abantu benjagala 1 yejjeko abamulimbalimba obulimbi ekyokubiri nkumo bali abali mu kulimba president bamuwabya ekifo ky'okumuwabula njagala president ye kennyini omanyi waliwo ekigambo kye bagamba nti yakyaza districts si 9 zakuŋŋaanira wamu abantu ne batawera 10 wano lwaki naye abantu babasomba eyo babasomba mutukula ekyali kibasombya kyali ki ne babeera bameka abantu baliwo bangi nga 15 banga mutwalo simanyi bulungi nnyo byakubala abantu naye ze bwe naliyo nalaba abantu 10 gye bateekawo yajjula ekikulu kiri nti obubaka bwatuuka TV zonna zaaliwo abantu babasomba ne bajja baaliwo abasomba nga musomba baaki ne mutuuka n'okuba wa ssente baba wa ssente can you imagine walaba abantu abamu nga bambadde ne t-shirt ensaati ziri munda t-shirt ziri kungulu kituufu t-shirt bazigaba era nenda nga abantu bazirwanira okakasa wakirabako wakimanyako nti abantu abagenda nga baba wange emitwalo gya ssente 5 ku 2 2 ku 5 wakiwulirako wakimanyako nti waliwo abamu nti abantu sibadde bakadde yingenda abantu ekyasinga bayingiranga mu kintu basasulwe ekintu ekitali ekituufu ekyokufumba emmere ekyo kyali kituufu twalya ekyo naye baba balye kubanga sente za yali yakulwanira nemmere yali yakulwanira okiraba naye yaliwo nnyingi yali bw'olwana ng'olya bw'otalwana
Naira obeerawo. Kati eyokulwana ennyingi ennyo ye lwaki bakirwanira? Sikitegeera ndowooza ekyo kyali mu nteekateeka z'abafumbi. Naye nga ye pulezidenti yakola ogugwe nti emmere akoze ekyafumbye amazzi gaali wali katoni nga bimeka. Nze sifaayo. Naye abantu abateekateeka abo abateekerateekera pulezidenti be bakola ensobi. Nandyagadde Pulezidenti Museveni ajje nga bwe yajja e Masaka atuuke mu tenti nga mulimu abantu 10. Amanye nti abo be babe. Era baguze obuguzi. Era atandika okunoonyereza lwaki bali 10. Obuzibu buvaawa. Naye nga abateekerateekera pulezidenti ekyo basobola okigumiikiriza. Kati awe wali ensobi. Kubanga bandibadde bamulimbalimba ne bamulowoozesa mu Masaka agirinamu obuwagizi nga talinaamu. Okitegeera? Bandibadde bagamba nti kati pulezidenti n'amanya nti obuzibu buli ki. Obuzibu kirabika nnawe pisi performinze bulungi ntya. Ki ekitatuuse mu bantu? Kubanga njagala tukkiriziganye. Walabako ku programu ya kulaale ya Mwami Kasolo gye yakuba era mu kifo kye kimu ku by'emyoga. Walaba abantu bameka? Abantu bali mu mutwalo n'okusoboba 2. Kitegeeza ki? Ndi ya mobilizinga ye byayagala ebibye ne bikola. Ebya mukama we tebyakola. Okitegeera? Yandikoze atya? Abantu bonna abafuna sente z'emyoga. Abafuna sente za parish development model. Abo bonna bandize. Ne babeerawo ne bagamba sebo sente ze wasindika twazifuna. Okay? Tweyanzizza webale nnyo webalire ddala. Abantu abo tebajja. Njagala kubuuza tukkirize nti NRM teyina buwagizi Masaka, tukkirize. Naye teyina abantu ku kyalo. Buli kyalo bali bameka? Si bantu 30. Bangambako naddako njogerako ne Mwami Sendege n'angamba nti bali 5. Nekaniza ikanjogere ku bantu 30 ku buli kyalo. Ebyalo mu district mulimu byalo bimeka? 10 bangamba Masaka oli district na 10 Masaka city ina 10 be bantu bameka? Walabako abantu 13 awo. Lwakyoga nti abantu baali batini nnyo. Okwaffe nga baali babalira kuki? Nze nakugambye 20. Naye issue yo yali yakuba nti abantu bangi. Betwali twetaaga abantu pulezidenti ayogere mu bantu nga bangi. Yali ayogera mu maaso. Okay, yayogera ku abo abatini abaaliwo. Lwaki baali batono? Ekikulu kyali kyakuba nti abangi baali ku TV kwe baali ku TV za broadcasting alive. TV ki? NBS. Nze nagenda ku TV nadala UBC. Nagendako ku ssaawa 8 nga njagala kulaba ebintu ebyo bwe bitambula nga bali mu byabwe. Bali live naawe ku UBC nga balaga wanawa. Kale okwogera kwonna ne bakulaga emikolo gyonna ne bagiraga. Kale tweyanziza nnyo beebale nnyo beebalire ddala. Abantu kitegeeza nti babagamba nti mwenna mubeere ku TV president kwagenda okubeera. Tunuulira Masaka n'asigala ng'emirimu gitambula normale. Gwe mu bantu bonna walabamu abantu b'e Masaka bameka? Abantu baavu balina okukola. Ani yali alina okuva ku mirimu gy'agenda President Museveni ng'agenda mulaba ku mawulire akawungeezi. President Museveni yali yeetaaga abantu babayogereramu kituufu. Naye abantu abateekateekera pulezidenti bamulimba nti obuwagizi we buli nga tebuliiwo. Eggulu abaddeko Masaka muno. Ejjo nayiseemu. Walabye eki? Tikye wawulidde? Nga nina kye nawulidde nadde ku byange. Wadde ku bibyo. Nina ekintu kye nalabye nze eggulu. Kye nali nsuubira ate ne pulezidenti okumulabako. Okay? Ku ssaawa zabadde nga 11 twadde mu kibuga Masaka. Twageze kulaba ng'enduulu evubutuka okuva eri ku katale. Masaka eri katale. Ku katale akawano ng'enduulu evuga boda
nebuuza ani oyo nabadde mu dduuka bwende wadde wali watundira soda nagenza okulaba oluseregende maama nnyabo konvoyi naye konvoyi yandibadde konvoyi naye abantu ne bafuutuse ne mu maduuka endulu ne bakuba ababodaboda abatambula bona jambo ng'olwo kyennyo balaba Kyagulanyi yabadde wano jjo Robert Sentamu Bobi Wine yabadde ava kuziika Muzeeyi Kasujja najja atambulira mu mmotoka ya Honorable Mpuuga muyabadde atambulira mumanyi oli leader of opposition abantu ne bagwetta ye police kubanga kirera police yekulembedde ye tagambwako kiramu ali ng'agenda awuba emikono bw'ati ensi nebeera nga nefa nesanyalala eyo vibe gye nabadde kagamba era olwose nompito nonoonya olwaleero nga kiri kyabaddewo ggulu eyo vibe gye nali nsubira ku pulezidenti abantu nga bakuŋŋaanye abantu abaze okulaba pulezidenti waabwe kubanga ekyamazima ebintu bikoleddwa kati Masaka nga Masaka City gye tunuulire enguudo zonna zikoleddwa era amataala kwegali twagala gyebaza wuliriza andi kati wulira amataala kwegali okay enguudo zikoleddwa akatale kazimbiddwa ebinadde nsubira abantu okujja bajja balabe pulezidenti naye baaliwa oba abantu baffe tebasiima busiimi ati baali ludda wa kitegeeza nti abamobilizinga kibamobilizinga tebakimanyi kati abo abantu benkugamba abantu 33 abali ku kyalo ebyalo bimeka ebyajja n'abantu 3 ku disitulikiti 9 ye lwaki baanoonya disitulikiti 9 lwaki President Museveni yagenda ku buli disitulikiti so abamobilizinga tebalina maanyi ga mobilizing balina gakugaba ssente bakuba nduulu ne bakuba enduulu gyekyokka President Museveni yandibadde agenda mu buli district kati kankubulire yandibadde amanya nti nga bwe yali e Masaka n'olaba nti abantu bameka nti abantu bali bwe bati n'otegeera ensonga lwaki kino tekyali bwe kiti lwaki kino kiri bwe kiti President alina okusooka n'ategeera nti lwaki kino n'anoonya ekintu wansi okay nali onyumyamu n'omukulu n'agamba nti azze kuzzaamu bantu maanyi n'okulaba lwaki mu Buganda yakola bubi kati olwo yategeera ensonga lwaki yakola bubi nadde ku weekend oze yaddirira ku olwo nalaba RCC ku programu emu ndooza ali NBS egeeyo ng'aga nti President yabadde mu Masaka City n'akakasa nti ate ku kalulu akajja 2026 ebitundu 9 ku 10 abirina biki ebikakasa nti era n'abantu ba Masaka City bategedde nti balonda bubi njagala kubuuza biki ebikulaga nti President Museveni agenda kutwala 9 ndozo okusinziira ku bantu abaze mu kimu tenti y'abantu 1000 tenti y'abantu programs yabalaze za parish development model okulonda kwa luli twayina emyoga okitegeera tejaliwo nakati bwegiri kakali yagala kuŋŋamba nti nno emyoga gyakola bubi kyensonga lwaki president tebamuwa kalulu era yagala kuŋŋamba nti eno PDM yekoze obulungi ennyo yegenda omuweesa 9 ku 10 yakijja bujja nga nsonga emu ku ezo ezinamuyambako kubanga alese project ezigenda okukulaakulanya eziriwa parish development model abantu nze n'olwaleero abantu tebannagitegeera mwami emyoga ate gyakolana nnyo bino abantu tebannaba kubitegeera nze kyekyo kyenkugamba nti kakati abateekerateekera pulezidenti toli wano waliwo yalyaga nti mugamba bano bamodo okiwulira mugamba bano bamodo abantu tebannategeera kiki kye balina kuko President Museveni nze kyenkamba abamuteekerateekera tebannaba kumulaga kiki kye sente balya za bwereere balya sente nga bw'okiwulira they are doing nothing, they are eating sums of money
a lot of money zifa ne bazirya kati oli bwe yajja Watch president tabagoba yandibadde abagoba dda naye simanyi kati ayina ogenda ng'akitegeera bulungi kyamanyi ndoza bayinza okuba bamubuzaabuza kubanga President Museveni nze nali nsuubira nti byagenda okujja okukola kwe kugulawo n'akatale n'atakaggulawo eri factory kanaggwa ndowooza oba yajja n'alaba abaskiringi oba baali mu ndegeya gye mbadde nkugamba yagenda kuggulawo yagenda kukola abalambula n'alaba bye bakola okimanyi nti naye Katikkiro ate yali yaggulawo mu ndegeya Katikkiro yagenda naggulawo kati president yagenda kukyalayo yagenda kukola ki yagenda kukyala alabe ebiki bye bakoze okuva lwe baatandika bamubuulire nti sente ze watuwa zakola bino na bino era wano kitegeeza nti baatwala mulala ggulewo ekifo omulala kyababeeramu sente bakole President Museveni sente ze yabawa bazimbe bateekewo we bagenda okusomeseza abantu ate baatwala mulala agenda ggulewo ekifo kyoli kyeyekolera okitegedde balowooza nti Katikkiro yajja okuggulawo bulungi okusinga president yateekamu sente simanyi naye kati abasinga adde baga nti president mbu yabadde mu campaign tewali kubuusabuusa bino yabadde mu campaign etya yakubye walaale ku buli kyalo yakubyeko laale gwamulabye magombola agenza kuba mulaale abagamba nti yadde mu campaign ze 2026 goba wakanyotya kubanga bwe yava wano nadda kati jo yabadde kyankwanzi ennaku ezo nagende kalanga yagende kalanga which is okay nga president by the way nga president we lera ali wano enkyali wali nze nakati era kyobuulyanga kugamba nti abateekateeka president balina ensobi nga president w'eggwanga waddembe okutambula awantu wonna okay kubanga ye president waki w'eggwanga naye nali mwagala district ku district luyani badasobola okutegeera ebizibu by'abantu bye basobola okufuna mu district ezo nga ze Masaka n'ategeera ekizibu ky'e Masaka n'ava e Masaka n'agenda e Sembabule n'ategeera eky'e Sembabule n'agenda e Bukomansimbi n'ategeera eky'e Bukomansimbi n'agenda abawi b'omusolo zigenda nnyingi diwe zagenda empola bw'anaakola by'anaabikola mu kampeni diwe zagenda ate kati mu kampeni mwanaakolera kati wayina okukolera abantu batuuse by the way districts zibadde zirina kati olwaleero kutegeera nti President Museveni wano yasuubizaawo ekintu bwe kiti akikoze ne wawulidde nga bamugamba nti sibo biwasuubiza tetunalabako aye tiyabagambye nti ngenda bibawa kitegeeza okukyala kwe tekwategeerekese tekulimu makulu eri Masaka City tiyatuukiriza byeyeetema ate tagambye ddirwa agenda biwa kati naye be yasuubiza sente yabasuubiza nkugambye Maama Kabina wano yamuwadde appointment ey'omwezi gw'omukaaga mu makkati naye nga teyina lunaku nga ziizo teyina lunaku nalaba omukyalo oli omulala ye yali oba naani gwe nalaba era naye yaka nti sente teyazifuna naye be yasuubiza yabasuubiza n'abagamba kuziba waddi Haji Nnyindo naye namulaba yamugamba nze okusuubiza kwa president sikugaana naye ate era mwe mujjanga mugamba nti byasuubiza era nti byatuukirira obuzibu ndoza buli ku bano wano genda wali bakuwandiika erinnya oteekawo n'ennamba y'essimu kino genda bakuwandiika erinnya katusuubire ku mulundi guno ndi babeera babawandiisa amannya n'ennamba z'essimu ne baziteekamu aligenda okudda 2024 nga bawa obujulizi nti nze namulaba naye ono Maama Kabina wakako mukyala Serugga nnyabo mukyala Serugga president alina ebyokukolako bingi okusinga ebibyo totutabula bw'oba tosobola kumulaba titabulaba naye ate oluvannyuma ennyo nti ye kyeyabadde ayagala yakifunye ekiri andi okuyisawo meseji ye yagifunye ddi bamugenda tofaayo nja kulaba nga mugomukaaga mu makkati awo tofaayo n'okuyimba ne bamugamba toyimba saagala kuyimba yayimbye ye bwe yali ajja yajja nga azze kuyimbira president
hey naye yayimbye n'agala kwata kazindala ayiseewo ebibye muzeyi namuga nti totagala ekitegeeza nti ate olwo ate aba yamugobye na nnyo nti gwe ntujja kwogera nja kulaba kale saba mukama nga sikulaba katuwe mugo omukaaga mu makati ndowooza nja kulaba okimanyi nti aba akweyambudde Kasaye yamuwa omulimu bw'olabako ku appointment ye naye neetaaga ogiraba ebintu ebyo tuwulira buwulizi nti yamuwa omulimu era alina ne woofiisi mbuno omusaala afuna ofiisi eri ludda wa mu kibuga Kampala oze eri ludda bw'olina wali olabye nti alina ofiisi eri wano agenda naggulawo baga nti alina woofiisi ng'oggyeko okutula wali ku kalenda waabayimbi bonna be basisinkana onjagaza ki so kati kino ekyokujja kwa President Masaka City kimulekawa birungi kibi ekyazze nakyo bibi kibi ekyazze nakyo nti sinaba kulaba birungi kujja kata abantu ogenda nga bayomba yaba birungi weebiri abantu baalya abantu baasanyuka kozi naye walya nalya okyakkuse tulina Namugera Mayanja ono munnamawulire mugundiivu industry nagimazeemu ebbanga eriwerera ddala watugamba myaka 2 myaka 2 kati gundi ogikola ddi kati ebaki bajubiri tetukuze ebyo kati ogenda okuza ebyo mbadde njala kunzika ku nsonga ya president ebintu bya president saagala kubyogerako nnyo naye abateekerateekera president beddeko baleme kulya ssente za muwa busolo za bwereere ekyokubiri bateeketeeke ekintu nga kitegeerekeka kati abantu abamu kati walaba mmotoka waliwo emmotoka ze baasindika ogenda okuwona abantu okubasomba tata gundi fuuseemu mwami Sendege yangambye nti yava ekyannamukaka ngiriko abantu 10 ngefuusa wadde gyetusobya kweta abantu 15 kakati abantu ekibagana okujja mu bintu nga bino kanekyo kankyogera olwaleero omuntu agenda n'alaba nga bwe banaamuleeta bajja mmuteeka wano tebajja muzaayo yeetekemu ate ezimuzaayo kyokka nga President Museveni yali asobola okubeera ekyannamukaaka abantu ne bamulaba ne bamubulira ebizibu byabwe kati nze nesimya abantu bekalangala olaba yagenze ekalangala abantu babadde bamubulira dayirekiti kino tekiriyo nezo sente zotugamba wono tezajja ebyo tebiriiwo president asobola okutegeera nti ono gwe yatuma sente tiyazituusa ono gwe bakola kino tiyakikola naye kati wano yategedde bimeka ebye Masaka kati abeerakai kati abeebukomansimbi tebayogedde abeekalungu tebayogedde abeerwengo tebayogedde kati ng'osuubira okuddira omuntu omujeeri erwengo wansi ajje wano ate nga president obusobozi obugenda wali bwabuyina kitegeeza nti banyanga abongera okumukomerera nti kati era wano era mu central era akalu twagala oleme kukafunira ddala tukomerera ddala toddamu okitegedde nga bwe yagenze ekalangala abekalangala ne bamubuulira ensonga bwe yandi bajja na mu districts zino nabo ne bamubuulira muntu ku muntu sigamba nti district ku district kyentegeeza n'abagamba abaye kiki nti naweereza sente zino nti afe tetuzirabanga ng'abekalangala bamugambye ab'Masaka bamugambye oba yayogedde bugezi gye bali bo nga tebamubuulidde ye naayogera gye bali naye nga bo tebamubuulidde ng'abekalangala be bakoze abeerakai bamulabye obitegedde ebya president nga tubiresse naye banaye ebirowoozo bino si bya mukutu guno by'abantu nga bwenkolaki bwe mbakuleetera wano bya Namugera bigambo bye era abuvunaanyizibwako si bya mukutu nga Fake Media so